Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twagamba Musa akube ejjinja n'omuggo gwe. Allah subhanahu wa ta'ala fanfajarat minhu 12 'ayna, nilibeera nga lifubutuseemu ensulo 12 ng'era ebika byabwe bye byali 12. Kad alima kullu unasin mashrabahum, buli bantu bategeera bulungi nnyo ensulo yaabwe gye balina okubeera nga banywako. Ab'ekika ekimu ng'ebika byali 12, buli kika ne kibeera nga kitegedde bulungi layini gye kinaabeera nga kisimbamu okunywa. Allah n'abagamba nti kulu washrabu min rizqillah, mulye nga bwe munywa, nga bwe twagambye nti yabasiza almanna wassalwa. Kakati wuno bwe bakaabye ng'ennyonta ebali bubi beetaaga balina obwetaavu bw'amazzi, Allah abawadde ejjinja erivuddemu amazzi oluvannyuma lwa Musa alayhi salaamu okulikubako omuggo gwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mulye ate munywe min rizqillahi, ebyo byonna Allah yabikoze riziki evudde gyali. Wala ta'asaw fil ardi, muleke mu nsi muno okubeera nga musaasaanyamu obwonoonefu. Mufsidiina, nammwe ne mubeera nga mweyisiza ddala mu mpisa ey'abantu aboonoonyi. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم مجكريك سرر mwagamba ya Musa wange gwe Musa, era eddoboozi lye baayitangamu nabbi waabwe nga tebataddeeko ku linnya lye katiibwa konna nti nga ya Rasulallah oba ya Nabiyullahi Musa, baamuyitanga erinnya kkalu ya Musa wange gwe Musa. Ekimu ku kiraga empisa zaabwe bwe zaali embi mu njogera yaabwe ne nabbi waabwe alayhi salaam Musa. Iz qultum, mujjukire ekiseera Allah agamba nti wa iz qultum ya Musa, mujjukire ekiseera bwe mwagamba nti wange gwe Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin, titujja kugumiikiriza ku mmere y'emu ey'ekika ekimu buli lunaku gye tulya yadde eva wa Allah, naye tukooye okubeera nti tetukyusa ku kika kya byakulya. Fad'u lana rabbaka, tukusaba obeere nga otusabira Katonda wo. Wuliriza eddoboozi eritaliimu mpisa. Baali badde nga bamugamba nti tusabire Katonda waffe, naye era tebamukkirizanga nti Katonda waabwe, olw'okubeera nti mu mitima gyabwe mulimu akantu akayingiramu ak'okusinza ente ne kabeera nga kannyikidde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bulya bw'atunyumiza bwe baagambanga Musa alayhi salaam, fad'u lana rabbaka, tusabire Katonda wo, yukhriju lana, abeere nga atufulumiza, mimma tunbitul ardu, atumereze ebyo ebiva mu ttaka, ettaka bye limeza, ettaka bye likuza, ettaka bye lifulumya, bye twagala okulyako, ebiva ku ggulu, ebiva mu ggulu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabika nga tubikooye olw'okubeera nti byakulya bya lutentezi tebikyukako, naye twasaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda wo abeere nga atufulumiza, atuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, ettaka bye limeza bye tuba tulyako. Min bakliha, gamba ng'ebivaavava bya ettaka bye limeza, mwe muli greens ez'ebika eby'enjawulo oba ebivaavava nga bwe twabikazaako. Allah subhanahu wa ta'ala baamusaba abeere ng'abawa ku bivaavava ebiva mu ttaka, ebimera nga bimeruka biva mu ttaka bye baba balyako. Bakooye okulya ennyama eva mu ggulu, bakooye okubeera nga balya almanna, alinga omubisi gw'enjuki. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakakasa nti yajja okubagasa era yalimu obulamu bwabwe obujja okubeera obulungi. Wa qissaiha, ne bagamba era twagala otubeere ng'otufulumiza, twagala obeere ng'otuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, gamba ng'emboga oba cukkamba, abantu abasinga obungi gwe bamanyi obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba
wafumiha ne katungulu chumu ameruka ava mu ttaka oyo naye gwe twagala okulya wa adasiha ne adasi Allah subhanahu wa ta'ala aberenga amutuwa oyo ameruka ava mu ttaka mu Luganda gwe bayita dengu oba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulya ekyo buli yenna yali abaddeko mu nsi z'Abawarabu adasi kyakulya kiganzi nnyo kiriibwa nga kikozesebwa ng'enva nga kyakulanga obujanjaalo obutonotono naye nga basobola okubusotta nga magero omukwafu ne babeera nga basobola okubuliira ku bika by'emmere ng'emigaati capati n'ebika eby'enjawulo bye balya Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamusabye adas wa basaliha obutungulu obuva mu ttaka obumeruka n'ettaka Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusabye ebyokulya ebiva mu ttaka nga bakoye okulya ebyokulya ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu. Qaala Musa n'abagamba atastabdiluuna musazeewo okuwanyisa alladhi huwa adina ne mwagala ekyo ekirabika nti kyekintu ekyebbeeyi entono kyekintu ekirina omugaso omutono eri obulamu bwammwe billadhi huwa khair ne mukiwanyisaamu ekyo ekisinga obulungi nga kyekisinga obulungi ekisingamu ebirungi ebigasa obulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba kale nga bwe musabye ihbitu misran mugende ku kyalo oba mu kibuga ekiyitibwa Misra gye mujja okusanga fa inna lakum ma sa'altum eyo gye mujja okusanga ebyo bye musabye gye mujja obbisanga mubeere nga mubirya mubyeyambise bidde mu kifo kyabiri ebibadde biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wano yali ategeeza Misra nga si Misiri eri gye badduka gye baali bababonyaabonyeza Firawo gye yali abatulugunyiza wabula kibuga mu bibuga ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yateekawo obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ng'agamba ti abantu abo bwe baasalawo okubeera nga beeyisizza mu ngeri eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abasindika mu kibuga ekyo gye balina okubeera nga bajja ebyokulya ebyo bye baasaba n'abagamba ebyo bimusabe gye biri waduribat alayhimu dhilla Allah n'alyoka abakubako ekigambo bukkakkamu n'ekigambo bunyoomoofu olw'emputtu gye baalaga walmaskana n'abakuba n'embeera ey'ekyavu ne babeerera ddala mu mbeera ey'obwamasiikini wabaa'u bighadabin min Allah ne babeera nga bakyuse okudda ku sayidi eriko obusungu bwa Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruuna bi ayati llah kulw'okubanga abantu abo ddala mu butuufu baali nga bawakanye nnyo eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era abantu abo wayaktuluuna annabiyiina bighayri lhaqqi baasalangawo okutta bannabbi ba Allah nga tebalina nsonga ntuufu nga tebalina kye babalanga kyannama ddala mu ngeri enkyamu ne babeera nga babattira obwemage. Allah n'abeera nga abataddeko obusungu bwe n'abeera nga abataddeko obukkakkamu n'obunyoomoofu n'abatuusa ne mu mbeera embi ey'obwavu obuyitirivu dhalika bima asaw ekyo nga kikolebwa olw'obujeemu bwe baalaga wa kanu ya'taduun n'embeera gye baalingamu ey'okulumbagana ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala nga bavvoola amateeka ge n'okugatwala nti si kintu. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين مزم الدراب آمنوا أبكيزا بدر أبكسلام أبنم الدراب والذين هادوا نابا بانتو أبالينغا bayudaaya abannama ddala abeebeeranga bagoberera ettawuraati wannasaara n'abakristaayo abaalinga ddala beenywereza ku bigambo bya Isa bye yayigiriza wasaabiin n'ekyo ekibinja ekyali kyenywereza ku kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga kyekutte ku Zabbuuli eya Daawuda man amana minhum billahi
oyo yenna yali mu bo ng'akkiriza bulungi Allah ng'enjigirize yaliwo obudde obwo wal yawmil akhiri n'abeera ng'akkiriza nti eriyo n'olunaku lw'enkomerero wa amila salihan n'abeera nga yeenyigidde mu kukola emirimu emirungi falahum ajruhum Allah abasuubiza nti bajja kufuna empeera yaabwe inda rabbihim wali Allah waabwe wala khawfun alayhim tebagenda kubeera nangeri yonna yakutya tebalifuna kubeera nga batya kusisinkana Allah waabwe wala hum yahzanun era tebagenda kufuna mbeera yonna ebanakuwaza tebaakunakuwala ate tebagenda kubeera nga batya embeera yonna eribeerawo obudde obwo ku lunaku lw'enkomerero. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى قام وإذ أخذنا مجكريك سيرا بتواكواتا ميثاقكم إندقانو يموي يدي ياماني جتواكولا فنموي نتبيرانجي يفي تجنويززا kubanga Allah tamenya ndagaano ze zamaze kukola naye abantu ate be bamenya endagaano zaabwe ze bakoze ne Allah ajjukiza babani Israili ebyengera bye yali yabawa bakadde baabwe ne gyenvudde waabwe yenna ng'abategeeza empisa z'abakadde baabwe ezo ze bajjanga beeyisaamu ng'ababuulira basobole okubeera nga beddako abaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam babanu Israila basobole okubeera nga bakkiriza abannamaddala olw'okumala okutegeera gyenvudde waabwe nga bwe yali gyafaanana baleke okubeera nga bakadde baabwe baleke okweyisa nga abo abakulembera bwe beeyisa mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala yamunyiiza. Allah agamba nti wa idh akhadhna ajjukira bwe twakwata mithaqakum endagaano yammwe wa rafa'na fawqakum at-tuura ne tusitulira waggulu wammwe olusozi. Allah yaleeta olusozi olw'amaanyi ne lubeera waggulu waabwe nga lukumpi lwagala kutuuka ku mitwe gyabwe nga kikyabalanga khudhu ma atainakum twagala kati mukwate kifuba ddembe amateeka ge tubawadde twagala kuddayo gazanyisa bwe munaagazanyisa olusozi lujja kubeera nga lubabuutikira bikuggwatin kati mugakwate na kifuba mujja gakwata kifuba ddembe wadhkuru ma fiihi mujjukire buli kyonna kyonna ekiri mu tawuleeti yammwe ekiri mu kitabo kyammwe mubeere nga mukikolerako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala la'allakum tattaqun musobole okubeera nga mubalibwa mbatya Allah bakkiriza nti ai Allah totukuba lusozi tukkiriza ne balayira n'okulayira nga bwe bajja okubeera nga bakwata amateeka ago era bejjukiza n'okutegeera n'okubeera nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agali mu kitabo kyabwe babeere nga Allah babalamu bajja okubeera nga bamutya. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم oluvannyuma lw'ekyo ng'olusozi tumaze okulubajjako nga mumaze otukakasa nti mujja kuba bawulize abateeka mu nkola amateeka ga Allah nga bw'ayagala tawallaytum mwesuulirayo ogwa naggamba endagaano ne mugisuula muguluka min ba'di dhalika oluvannyuma lw'ebyo eby'okubeera nga mwali mumaze okikakasa falawla fadlullahi alaykum singa tekyali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala singa tekyali kisa kye singa tekwali kubeera kusaasira ku rahmatuhu n'okusaasira kwe singa tekwali kusaasira kwa Allah n'ekisa ky'alina gye muli lakuntum min alkhasirin mwali badde mu bantu ab'okufaafaaganirwa olufaafaganirwa olwannamaddala. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم mazima mwakitegeerako dda ekyagwa alladhina kwabo i'tadaw minkum abaalumbagana mu mmwe amateeka ga Allah fi sabti naddala ku lw'omukaaga lwe yabagaana okuvuba ne basalaasala amagezi agakwata ebyennyanja ku lw'omukaaga nga bamaze okukola emikwesese ne bakola n'emyala ne bagizibikira ku lw'omukaaga ne babivuba ku Sande ekintu ekyo ekyabagwako mwakimanya
nti Allah subhanahu wa ta'ala mummwe abayisirayiri mu bakadde bammwe abaaliwo obudde obwo abalumbagana olunaku lw'omukaaga Allah lye yabagaana okuvuba ne babeera nga bavubye fakulna lahum ne tubagamba kunu mubeere qiradatan enkobe oba enkima khasiin ezijjudde obuswavu. Allah subhanahu wa ta'ala yakyusa ebifaananyi byabwe n'abakolamu enkobe eza wansi ezitalina katiibwa wabula enkobe eziriko ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها twafuula ekikolwa ekyo nga kyali nakaalan kibonerezo lima baina yadaiha kwabo abaaliwo obudde obwo abaali bakirabako n'agaabwe wama khalfaha n'abo abajja oluvannyuma lwabwe basobole okubeera nga beebuulirira n'ebikolwa ebyo ebyatuuka kwabwe abaali abajeemu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubafuula enkobe eza wansi, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba kyali kyakuyiga, kyali kyakulabirako, kyali kibonereza ekyannamaddala ekijja okubeera nga kigasa eri abatya Allah nga baagamba nti wa maw'izatan lilmuttaqin, nga kyakwebuulirira eri abalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bakitegeera bulungi nnyo nti bwe tunaabeera nga tutidde Allah tujja kuwona, bwe tunaaba nga tetutidde Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi agatubonereza nga bwe yabonereza abo abaatukulembera abaasooka n'abafuula ebifaananyi byabwe n'abikyusa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kukyusa mbeera. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى جكر موسى ليغامبا لقومه غامبا بانتو به إن الله يأمركم مسمى الله سبحانه وتعالى بلغرا أن تذبحوا بقرة مسلنتي قالوا نبامغامبا غبامدامو أتتخذنا هزوا موسى تفدبا كزنيراكو قال نابغامبا أعوذ بالله سبا الله انتاسي أن أكون من الجاهلين obutabeera mu bantu basiru abasobola okubeera nti kyembagamba mbanzanya nammwe buzanyi, kyembagamba mbanjagala kubajerega. Allah ntaase siri mu kika ky'abantu abo abagamba abantu nga njerega bajerege, ababatuusaako amateeka nga nzanya buzanyi. Allah nkusaba ekyakintaase ndeke kubeera mu kirasi y'abantu abafaanana batyo. Aya ey'okukka wamala kubeerawo omusajja eyattibwa nga mutabani wa muganda we amusse olw'okubeera nti yali alaba nga tafwa ate ng'alina ebyobugagga ate yekka nga yalina omusikira. Kati mutabani wa muganda w'oyo bwe yamala okumutta n'amutwala n'amwetikka n'amusuula awantu abeere ng'abuzaabuza embeera y'okufa kw'omuntu oyo. Obudde bwe baakya, obudde nga bumaze okukya, omuntu oyo afudde, abantu baakuŋŋaana naye nga tebamanya ni yakoze ekikolwa ekyo, buli omu ng'afumiitiriza mu munne. Kyoba oli awo aba akoze ekikolwa kino banju ya gundi oba nju ya gundi, embeera bw'emala okubeera ng'ekyankalanye. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Musa nti gamba abantu abo basale ente, ng'ekiruubirirwa mu kusala ente baggyeko ekitundu ku nte eyo, oba lulimi oba kugulu oba kiyungo kyonna, babeere nga bakikuba ku mufooli bakimusuulako. Omufu oyo ajja kusituka ayogera ani yamusse, oluvannyuma addewo afe mu mbeera ye ng'omuntu bw'afe eya bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuzikiza omuliro ogwali gugenda okubeera nga gwaka ogw'olutalo n'okuttiŋŋana wakati waabwe bokka na bokka. Kati Musa bw'amala okugamba abantu abo nti Allah abalagidde ku kikolwa kino ekitwagala okutuleetera obuzibu, ekyaguddewo nga situmanya ani yakitaddewo, Allah amudde titufune ente yonna gye tunaaba tulabye tubeere nga tujjako ekitundu ku yo tukiteeke ku mufu, omufu ajja kutubuulira. Abantu ne bamugamba Musa bukyoyogera oyogeddemu ebyekisiru, olutalo lwagala kubalukawo, ensonga ziri siriyasi zikutte wansi ne waggulu.
zirinnye enkandagga abantu baagala kwetta ate gw'oleeta bigambo bya muzannyo na kusaagasaga n'abaga nti nsaba Allah ntaasa era nkingiriza okubeera nti mbeera mu bantu abasiru nga bwe mukirowooza. Allah subhanahu wa ta'ala kati agenda mu maaso ng'agenda otubuulira obuzibu abayisirayiri bwe beeteekako olw'olugezigezi lwabwe oluvannyuma lw'okubagamba nti basale ente bo ne basalawo okubeera nga babuuza ekika ky'ente n'ebbala lyayo n'ebigenderako ne beekaluubiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abakaluubiriza. Oluvannyuma lwa byonna ekyafaayo ekyo tetujja kukiddamu nga bwe tunaaba tutambudde. Ente eyo oluvannyuma lw'okwekaluubiriza mu buzibu bwe beeteekako olw'obuyitirivu bw'okubuuza kwabwe so nga kyali kibamala okutta ente yonna gye baali balabye, Allah subhanahu wa ta'ala n'abaliteekako ebigambo ebizibu mu kunoonya ente eyo nga yali yakunoonya nga si nnyangu yakulaba, era gye baagizuula nannyini yo yabalagira nti ente eyo gye munoonya ngirina, naye nga omusaala gwe mugenda okunsasulamuyo kwe kupakira zaabu mu ddiba lyayo bwe munaaba mulijjuza ndyoke bwe munaaba nga musobola okulijjuza zaabu kusobola okubawo ente eyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza ekyafaayo kya suratul Baqara, era oba oli awo y'ensonga lwaki essuula eno yayitibwa al-Baqara. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا نبامugamba nti oba kale toli mu bantu abazannyi obuzannyi, ud'u lana rabbaka, tusabire katondawo so si katonda waabwe, yubayyin lana atunnyonnyole ma hiya yeriwo ente eyo gy'ayagala tutte ebeere ng'egenda kutufuukira ensonga ezikiza omuliro gw'olutalo ogulabika nti gutandise okwaka. Qaala n'abagamba innahu yakuulu, nti mazima ddala Allah agambye oba agamba nti ente eyo gye mugenda okutta eteekwa kubeera ng'eri innaha baqaratun, nti mazima eyo erina kuba nte la faridun, nga si nkulu nnyo, wala bikirun, ng'ate si nto, awaanun bayna dhalika, ng'eri wakatikkati awo, si nkulu si nto. Fafaalu ma tu'marun, bajjama mukole ekyo ekibalagiddwa, muleke kuddayo kubuuza kintu kirala. Kati luli ente yonna gye mwali badde musala yali badde emala, kakati yiino egenze kujja si nkadde nnyo ate nga si nto ddala, kakati ekyo kyali badde kibamala. Mukole ekyo Allah kyabalagidde, mukole ekibalagiddwa, muleke kudda mu kubuuza bibuuzo. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا نبامugamba ud'u lana rabbaka, addayo tusabire katonda wo omugambe, yubayyin lana, atubuulire ma lawnuha, lyeririwo ebbala lyaye, efaanana etya mu ngeri y'ebyebbala. Qaala n'abagamba innahu yaquulu, mazima Allah agamba innaha bakaratun safraun, ente eyo myukirivu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba innaha bakaratun, mazima ente eyo safraun, nte myufu, faaqi'un lawnuha, ebbala lyayo nga linovu ddala mu bumyufu bwalyo, linnyikivu bulungi nnyo. Tasurru nnaadirin, ng'esanyusiza ddala abatunuulizi nga babadde bagitunuddeko ne bagamba nti wamma ente yakula. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادع لنا ربك, نبامugamba ekyo tekimala, ddayo tusabire Allah wo, yubayyin lana, atunnyonnyole ma hiya yeriwo ente eyo ddala, inna albaqara tashabaha alayna, ddala mu butuufu ente etutabudde, ente Allah gy'ayagala etubuzaabuzizza eriwo entuufu y'okubeera nga tusala. Wa inna, mazima ddala naffe bw'onooba leero otuleetedde ensonga yonna ku ekyo kye tukubuuzizza, insha Allah, Allah banaaba ayagadde, la muhtaduuna, tujja kubeera abaluŋŋama, tusobole okutuuka ku kituufu
n'obutaddayo kubuuza nsonga ndala. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال نارا جنب موسى عليه السلام إنه يقول مزمع الله سبحانه وتعالى جنب إنها بكرة مزمين تيو إجندو كسالبوا لا دلول سينتي يا وانسي يا بوليجو إتينا كتيبوا تثير الأرض سيريو إغوا مكتزنتي ezifukula ettaka nga zirima tekozesebwa mu kulima wala tasqi alharfa tegwa mu kiti kyezo ezeyambisibwa mu kufukirira ebimera musallamatun la shiyata fiha ente nnungi nnyo teriimu bbala ddala lyonna ente etaliimu kamogo musallamatun ng'ente eri mirembe teriiko kamogo konna nti oba nnema teriko kamogo konna nti oba erina eriiso limu ng'ente bwe zitera okuba musallama nte ya mirembe la shiyata fiha teriimu bbala tetobese biddugavu na byeru tewaliiwo bbala lyonna ligiyingiddemu erina ebbala lyayo limyufu erinnyikivu nga bagitunulako ddala basobola okusanyuka ne bagamba nti eyakula ebbala kaalu ne bagamba al-ana kati nno kati ji'ta bilhaqqi oleese ensonga ey'amazima kyojjooyogere otuuse ku nsonga oyokedde amazima nte sinnema ebbala temulimu lyetabiseemu si yente ebeera ng'ekozesebwa ng'ente ezirima wadde ezifukirira ebimera fatabahuha ne basala ente eyo oluvannyuma lw'oginoonya mu buzibu era ne bagiraba mu buzibu era ne bagisasula buwanana wamakaadu yafaluun naye kaabula kata abantu abo balemu okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abagambye olw'empaka zaabwe empitirivu ze baayina ku buli nsonga yonna. Tunuulira engeri gye baatawaanya Musa, genda otusabire n'asaba era n'ababulira Allah kyagambye era ne bongera ne bakalubya so nga kyali kibamala okubeera nga basala ente. Kale buli lwonna lwogezaako okunnyonnyola ekintu ekinnyonnyofu obeera ogezaako kikalubya. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا mujjukirerwe mwatta omuntu kati abannyonnyola ensonga eyabaviirako okubeera nga balagirwa okusala ente kimujjukire ekiseera we mwattira omuntu faddara'tum fiiha buli omu n'abeera nga afumiitiriza mu munne nti ye yakoze ekikolwa ekyo. Wallahu mukhrijun, Allah subhanahu wa ta'ala niyewaayo okubeera nti agenda kwanika ma kuntum taktumun, ekyo mwe kye mwali mukwese emitima gyammwe nga temwagala kibeere nga kivaayo. Allah subhanahu wa ta'ala n'akyanika omuntu eyasse omuntu n'ategeerekeka oluvannyuma lw'okubeera nga musaze ente ne mugondera etteeka Musa nga bwe yali batuusaako. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها netubagamba nti kale omuntu oyo mumusuuleko ekitundu kyonna kye munaaba musazeewo nga mukijja ku nte eyo mukisuule ku mufu oyo ajja kusituka abeere ng'ayogera ababuulire eyamusse n'ensonga lwaki yamusse. Allah abeere ng'ekyakijjeeyo akyanike mu lwatu kibeere nga kitegeerekeka, kibawonya okuttiŋŋana, kibawonya okwawukana n'okuyiwa omusaayi okwali baddewo nga muguyiwa ku lw'ekintu kye mutategeera butuufu bwakyo. kadhalika yuhyi llahu almauta, bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'azuukiza abantu abaafa
ng'abalaze ku maanyi ge mugalabye asobola okuzuukiza abafudde bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abannyonnyola nti ajja kuzuukiza abaafa wayuriikum ayatihi abalaze amaanyi ge akabonero akakulu abalaze obubonero bungi nnyo obulaga obukulu bwe obulaga amaanyi ge obulaga nti alina obusobozi obuzzaawo oyo abaafudde la'allakum ta'qiluun musobole okubeera mwakategeera ti nammwe obudde bwonna asobodde okusitusa omufu ono n'ayogera Allah subhanahu wa ta'ala singa tulina amagezi twalitegedde nti lumu naffe ajja kutuzuukiza asobole okubeera ng'atubala ku ebyo bye twakola mu nsi. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم oluvannyuma lw'ekyo Allah kyeyabalaga qasat kulubukum emitima gyammwe gyeyongera kakanyala min ba'di dhalika oluvannyuma lw'ekyo kye mwalabako oluvannyuma lw'obuyinza bwa Allah bwe yabalaga omuntu oyo yasituka n'ayogera nga mumaze okumuteekako ekimu ku kifi kye mwasala ku nte eyo